Thank you so much for subscribing on Wonderboy UG. Awamune Viki exclusive YouTube channel zechasinzo okubeera nga zikasuka mayengo gazo ewala ddala. Oyo gwolaba ye mukulu Aviator era nga byamutabuseeko dda. Nga n'ensonga eyabizadde ndoza kansoke ntwala okulabula kwange buli muntu akozesa ka filter. Mwana mulenzi Aviator yatabuse ne mwana muwala ani Mina the Queen banononga ensonga yavudde ludda wakanzije nkubulire kansoke nkujukize nti haja tikaloddo omusomi weddwa asangibwa awo wakiso wennyini osobola okubeera nga omukontaktingako ku simu gwa ine ebizibu ebyenjawulo onoonya passport ate simanya visa ziraali omanyi visa ezo zitwalako ebbanga kati bw'oba teweefubyeko kusaba nnyo mukama ate ng'ofunye n'omuntu omutuufu akuyambako haja tikaloddo abiyinza okubeera nga bikuzibuwalira so genda ebintu bigonde onoonya luzaalo simanya mbu ate omwami abuze bannanga akantu kano kakulu amusobola okubeera n'abaagala abammwe bangi ane nga tomanyi mutuufu ki wakuwasa oba wakufumbirwa ajja tikaloddo mweyunire gendayo ajja kubeera nga akubuulira ekituufu nti oyo gw'obadde opaalirako si ye mutuufu wasaanidde okuba nga akuwa amaka ankujjukiza nti Biva Organic Natural Health Products nabo babeerawo nnyo okubeera nga abakutuusaako obujjanjabi obw'ekikugu nga bakozesa eddagala ery'obutonde genda ku Access Building awo ku Lubaga Road osobole okubeera nga owona endwadde ezisumbuwa obulamu bwo. Aviator mwana muwala Mina the Queen banono nga bakyankalanye ku live video kwe babadde naye nga sinnabakuwa ebyo ebyabakyankalanyiriza ku live video ebyokuba nga omuwala we yabadde wabaddewo abanywa obusigala bakyalibe ate oluvannyuma ne bamala ne bakola live video nabo nga Aviator avuddeyo ne babeera nga bamusabula bubi nnyo oba nga bamuyisaamu amaaso. Aviator obuzibu bwamugwiridde ddala lwa nsonga yakozesa zi filter. Omuwala ono alumiriza nti Aviator akozesa nnyo filters bwaba ng'ayogera naye but mu bulamu bwo obwaddala bw'oba omusisinkanye one on one abeera afaanana bulala ekireetawo nno okubuusabuusa ku buli akozesa filter ddala ng'oli mu mukwano ojja kulaga muno nti gw'oli mweru ate bagende bakusange ng'onsingako kkala naawe ojja kulaga muno nti nze ndi ku Natural Beauty olw'okuba oli yakugamba tayagala beeyerusa wala yagenda okusanga nga wakwata mu kizigo so obuntu bufilter obwo bulungi tubukozesa tubwagala naye oluusi oba oyogera n'omuntu wona ddala ku live videos ezimu bufilter mubuleke mubeere ku original mugambe baby ekituufu kiri nti nze ninga bwondaba siinaagamba oba ontwala genda oba tontwala kuba omwo so Aviator byamuddugaliridde mu ngeri era we twogerera bakati nyinza kugamba nti kabwanango kibeere ekyokuyiga eri buli muwala bannange mikwano gyo gikomeko obeera ku live videos oba bw'obeera oyogera n'omwami okebeera essimu aze nandibadde mbawa amagezi mwewala okubeera nga musembeza nnyo mikwano gyammwe mu bulamu bw'abaganzi bammwe kati bwe weetegereza ekyasoose okwawula abantu bano yabadde live video nga bawala banywa busigala bwabwe awe bali. Just imagine olina ka girlfriend ko kagamba kakola birungi byokka n'ogenda okukizuula nga ddala kituufu kali kasigala kafuweeta ate era nga kanywera mu live video tekakomyawo ne kamala mwana wattu olwavudde ku live video Aviator ne bamusabula nabo ne basaako live video kwabwe ne batandika okuba Aviator naye ng'ebimu ku bye baakubya Aviator nawuliddemu ebituufu newankubadde siina bukakafu Abarona Nsans bakugamba basangibwa Kireka Kamulu Road bakutuusako obumulembe obukuba emberenge era nga bakugamba bwa bei rahisi ate nga buli original itayoko wali eri ku Jinja Road oluguudo baluyita Kamuli Road awo ojja kubeera obalaba baliranye Baroni Pharmacy weegulira obuuma obw'omulembe ate era nga bakugamba bakola ne delivery. Wani taata weegolodde namu ennaku zino bannange Ennaku zino osazanga kabiri iti okuva lwofunaganya kacupa kano wake up call kosibakola weka kano kenajjamba Biva bannange wampe essanyu okakasa oli mumativu ndi mumativu n'okukirawo oba nkomewo wangi kyonkoze oli wakunzaaza balongo gwe Babiva batukolera male kuweyongerayo ka wake up call akalala taata nkomawo nkulinze Bachala bannange ebyange byatselela okuva mwagalo wange wetandika okukosa ka wake up call okuva mu Biva Organic Natural and Health Products
bafuna akamwenyu ku matama basangibwa ku Lubaga Road awo ku Access Building ate munange eddagala lyabwe balikola nga bakozesa obutonde terina side effect yonna gwe nali eyo ng'oli mwami munange beekwate osanyuse ekisenge kati gwe omukyala ali eyo omwagalwawo bw'abaagaanye gano nkuwagabuwa genda mbabiva gula ka wake up call keke iwe mu magezi gende okamutwalire leka ngosanyuke yanasanyuka oluvannyuma babayise ba Biva Organic Natural and Healthy Products bekwate nawe ofuna akamwenyu